tulabye obulimba n'obunnanfuusi bwa gavumenti eno mu mwaka 2022 bwe tutagenda kwerabira toga bujjo tobulaba kyayitiridde mu 2022 kyayitiridde tulabye abakozi abali incompetent nga bateereddwa mu ministries n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo omuli Civil Aviation Authority n'ebitongole ebirala tulabye parliament gye tutalabangako ndowooza bukyanga tubaawo ejjudde katemba erimu honorable zake gwe bagamba nti ejjudde katemba n'obutategeerekeka obulimu nga ekyennyanja kivundira ddala okuva ku speaker omukulu w'essiga eryo zake bwali mukokwogera ku nsonga z'abantu alina mpisa discipline omubaka we nalemu wakuba omupoliisi oyo yalina empisa minisita bw'avaayo n'ayogera ku bufumbo bw'ekikukujju obuli wakati w'omukulu n'omukulu talina mpisa obutali straight buba bwa kikukujju upside down obw'ekikukujju ye Mao bwalimu ne mwami Museveni Nobert Mao ne mwami Museveni bwe bw'ebikukujju Fake Media. Ali ku Fake Media kola chama ndala yo kwenda akoli amanya kwa comment muwana ne program ya Aspect obonkenke akatalikika kanano atubera nako buli lwa kusatu esawa zibeera nnya ezakawungezi oba mu mazita ez'ekiro kawoza masiga omusajja omuganda saa ezakawoza amasiga katugenda kubeera nga ate twogera ku nsonga ebibadde mu mwaka 2022 bingi ebibaddemu nze nno wembanga ntunuddemu bingi ebibaddemu twafiirwa omukulu Paul Kawanga Ssemwogerere akyannuma nnyo mukyala ate tewali kintu kyasinga kukola mawulire nga mukyala Jane Bamutulaki eyali afuna obukadde 87 buli mwezi onno ekyo kitegeeza okusoma kulungi yasoma ki gamba okuva mu first family kirungi oba okufumbirwayo gambe bwoti ye muntu atasoma singa ofuna omusala mu nsi yonna so statement ennunga muyandi bwati tukufube nnyo tukole nnyo abaana baffe batuganyulwemu kati gambe ki tukole nnyo abaana baffe batuganyulwemu Bamutulaki ani amuzaala erinnya eryo lyoyogedde Bamutulaki tata we Bamutulaki yali muyeekera wa Museveni jjajja alina system ecompasatinga oba oli wappitu naye kati nsanyusiza ntya famire eyo tata yatere embundu amina neyanza ge honorable tutandikiddewo ebyaliwo mu 2022 biki byojjukira gamba byosobola okugamba munnayuganda nti bino omuntu asoba nebimusanyusa naye twakubira ntufuna events za happening gamba for example nze kyengendo sembyayo nayo yeive kyekyagwawo nti twafiirwa speaker wa parliament eyasookera ddala ofiira ku ntebe Jacob nga Lukori yafiira mu Seattle eggwanga lya America ne kansala kuzera eyanza sebo naye kansookera wenyini woyogedde dakika 3 jakumala okufa kwolanya tegandibadde na mawulire kubanga abantu bangi nnyo abafudde mu Uganda muno actually nzolanya okufa kwe nayongera kusanyukira era njagala kwebaza Mukama Katonda nti mu mwaka guli oguwedde at least abantu ng'olanya ne tumwine baafa mwaka ogwo naye ate mu mbeera yeno njagala kunakuwalirako neggwanga lyaffe lino nti okufa kwabadde kungi naye omusajja omuganda teyasanyukiranga kufa anti munnange ankunyonyoledde muno mu Buganda naye kyenjagala okutegeeza kiri bwe kiti ebintu byakyukamu embeera nga bwe yali luli si bwe ina okuba kati kirungi nnyo kubanga luli twe twayogeranga bubi ku mirambo era nga n'abasigalawo basigala bakola ebibi emirambo gye gibadde gikola kati essaawa zino tetaaga omuntu afe nti lwanga afudde tugambe nti lwanga abadde mubbi abadde ayagala baka abasajja abadde akola buli kibi abaliwo ntogereza ku olimba tewali olwanga mulala twabamanyira modulator twabamanyira kanjogera ku Hassan wa kamera Hassan oyo tumwogereko ebintu bingi nti Hassan oyo abadde musajja mubi
abadde musiraamu omulyaza amaanyi abadde musiraamu ayagala bakabasajja abadde musiraamu atakwata swala tugambe nti Hasani oyo afudde bannanga Hasani yabadde abikola abasiraamu abalala basigalewo wa Muhammad bayige nti Hasani yakola bubi bakole obulungi naye Hasani abadde akola ebintu ebyo byonna bwe tudda wali ku kabuliye netwogera nti bannanga Hasani abadde musajja mulungi Hasani abadde talyazama tusiridde omuntu omuli atazikawo naye nga Hasani abadde mubi nabali bakoppa Hasani yabadde akola olanya abadde mubi nnyo ne tumuyine kabafeeko n'abalala bayige nti emirambo gyabwe tujja kujogererako ebibi singa bana abakoze okufa kubadde kungi naye mulimu abantu mwana watu abafudde ng'ekyamazima balese amakonda manene mu nsi muno siyinza kwerabira nakinkuwa okukyanga omupiira pere omwaka guli oguweddekawo nga gugwererera mwafiiridde ate era mu mbeera y'emu wano mu byebufuzi by'eggwanga yaffe eno Uganda Dr. Kawanga yafa era naye tetusobola kumwerabira mu mwaka ogwo naye wabweru w'eggwanga tetusobola kwerabira Queen wa Bungereza Elizabeth yafa mu mwaka ogwo papa yakafa mu guno events nyingi zibaddewo naye tetujja kwerabira mwaka gwa 2022 tetujja kwerabira mwaka gwa 2022 kubanga gubadde mwaka gwa drone omwaka ogufumberekeddemu ekiwamba abantu mu ggwanga ekyo tetusobola kukyerabira tetusobola kwerabira abantu bajje basibibwa awatali musango tetujja kwerabira n'omundi n'ogumu mu mwaka ogwo endibaga ya kooti oba essiga eddamuzi eribadde lidibagamu enkola y'emirimu mu mwaka ogwo ebintu ebifumbekeddemu naye era mu ngeri yemu tetujja kwerabira nti mu mwaka guno ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye nnyo mu ggwanga lyaffe amafuta ne gafuuka akafuta wetwogerera essaawa zino sukaali anywebwako batono abeesobola naye ffe abatekyesobola sukaali twamuvaako ate aliwa sente ozirabawo sente twabivaako ebya sukaali so mu mwaka ogwo gwe gumu events nyingi ezize zibeerawo ebintu bingi ebyogeddwa era twongedde okubeera mu mbeera ey'obuyinike nga bannayuganda naye kyamukisa mulungi nti ffe Katonda kyatubiseeko akasubira twagumazeeko ne tuyingira mu guno omwaka 2023 nga mpunzika tusaba bannayuganda ffe ebbanga lyonna tujja kusaba bannayuganda gye tunaamala okusaba bannayuganda okubategeeza obuvunaanyizibwa bwabwe bino ebibaddewo mu mwaka guno ogwa 2022 bikyasobolera ddala n'okuddamu okubeerawo mu guno ogwa 2023 singa bannayuganda tebategeera kiki kye balina kukola mu ngeri y'emu nsaba Katonda mu guno omwaka gwa 2023 atuyambe kubanga twamusaba ebbanga ddene sabo nzikiriza agamba gwe bagamba bannayuganda edakika zange Katonda naye yennyini saba bannayuganda moduleta muleke ye yennyini yayagala asaba Katonda agende ye yennyini asaba Katonda agende musajja muleke yesabire saala seka tokyasaala ye yennyini asaba saala yagende Museveni yatuganye okusaba nga omwaka gugwako kyamazima banyabo ne bassebo ndi musanyufu okuba nakati nga tukyawuliziganya omusajja bamukubira akasimu okusookera ddala ssebo modulator nzikiriza kano nakwogera n'ogaana okukasaayo kale bali bajja kumpuliriza bakiwulirize bassebo nkimenyeewo naye nga kituufu mukiwulidde twagamba nti okuve puroguramu wagisaayo kituufu puroguramu yagisaayo okwongereza ku muganda wange Kwezera wane okuva edda tetwogera bubi ku bafu naye wano mu Buganda omuntu baafa nga tasuza bafiirwa tetusulayo omuntu baafa nga talya kulumbe ne bafumba piraawo naffe tetulyayo omuntu baafa ng'abadde taziika naffe omuntu oyo tetumuziika omukulu yatugamba nti poliisi yaddembe okuba ku nnyama senga muba mususse oyo apimira ku kyabasusse naffe tuli basanyufu Katonda okuwulira essaala zaffe n'amutwala nga ffe tetumukubye yadde oluyi
ate basebo ne bannyabo obwe buwango bwange ndi waddembe okubukkirizaamu kubanga wano mu Buganda omuntu baafa nga taziika naffe tuziika ebibadde mu mwaka byebyo ekirala tulabye nnyo abantu abafudde nga babadde bakuba ku nsolobotto abakulu bano ababi ne bafa obutwa ne bafa amasasi n'akisidenti n'okutulimba nti waliwo abafudde buladi ki kuloti mwebale nnyo kakati banyabo ne bassebo tulabye nnyo mutabani w'omukulu okwagala okugenda Gambia okwagala okugenda mu nsi gye bayita North Korea tulabye bibadde mu mwaka guwedde bibadde mwaka guwedde yabagamba jaba kulashinga nnomu simanyi we mugenda kukola onoba okyatuleeta ddala wano onoba okyatuleeta tubulira bannayuganda tugenda kyazanga wa NRM mu mwaka oguwedde wetulabidde abakulembeze ba poliisi nga bayita Ebola 19 no just erinnya lisobola okujjawo Ebola omuyita otya ate n'atugamba nti Ebola 19 mwe tulabidde nga bamuwa omudaali ate omulala n'atugamba mbunanga yeetaga kusuna mwe tulabidde minisita w'obutebenkevu ng'alwanagana ne mutabani w'omukulu era katusuubire nti omukubo Brad Kuleti tekoleki ndinakozobainako kiki kyotegeeza oli kwani siina gwe ndiko nkugambye ntya nti wetulabidde minisita w'obutebenkevu ng'alwanagana ne mutabani w'omukulu mami otafiire gwe omwogedde nze sinnamwogerako no beze sikulwanagana kola ki akuyisiŋŋanya views ezenjawulo okulwana omanyi ki yokolodiwo nalo luba lutalo gwe takimanyi nti omukulu we twamulabira ng'agamba okuba Kenya mu wiikisi 2 mu mwaka ogwo oguwedde mwe tulabidde gavana wa Bank of Uganda ng'amaze omwaka mulamba nga taliiwo nga tetulina gavana wano tewaliwo gavumenti buli kitongole kyonna ye Museveni zimu toddamu kulimba bannayuganda wano tewali gavumenti nga mpunzika mu mwaka ogwo oguwedde we tulabidde nnyo essiga lya palamenti teririiwo nga tulaba mwami Museveni mu palamenti temwamulaba naye twongedde okulaba ennyo nti Museveni ye palamenti ya Uganda mu mwaka ogwo mwe tulabidde kooti okubanga teyina buyinza ng'era we tulabidde Ssaabaminisita ng'ali mu kulwanagana n'omu ku bakozi basiga eddamuzi alinga alikulira nga balwanagana ate nga bonna abakozesa yatya divide and rule mwe tulabidde Ssaabaminisita nga be baatuma omuntu okuwola ssente mwami Museveni nga yabawa ssente basale bamanerenda ne bamala okubba ettaka olwokuba bakizuula nti mwana wa famire gwe babbyeko ettaka ne bagenda ne bamujja mu kkomera nga bamusibye bannayuganda bamutegedde be bali bakuffe batuwaayo bubi bo be bebba nga bajja beereerera mu mwaka ogwo bwe tulabidde nga gavumenti ya Museveni ekwata obuwumbi 308 nebuwa sale ne muwozi ne batulima akatale bakatadde mu kisenyi ebibadde mu mwaka bibadde bingi nnyo naye ate ffe tetugenda kubalata ndi munakuwavu olw'embeera nti sincerely speaking ne wobanga oli wa opposition mu bintu byonna byoyogera mubaamu byojjamu okubalata omutwe gwo ku luno n'ogwesiga ne weesigako ku mutwe gwo n'ogamba naye mu mbeera yonna newankubadde bino mu ndowooza yaffe tulabanga ebibaddemu okusoomooza naye wabaddewo at least government byekoze ku munnayuganda naddala abakulembeze kaakati mu mwaka bintu bingi ebitambudde naye ffe ng'aba NRM omwaka gutambudde nnyo naye ffe tubadde nnyo ku nsonga y'omuntu wa wansi era ebintu byonna bye tukoze
nga wetutwalidde kyekyasitula ne pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'agenda gye bagamba mbu bw'aliba alinnya bw'ati bagenda mukwata Jake naye mwattu n'agenda bannange okumwaniriza emizira gyali miyitirivu nnyo mbutuufu nze mu kulowooza kwange nalowooza principal ba yali alowooza kyessaawa eyo naye ndowooza yamanyibe yali alowooza naye pulezidenti yatambula olugendo lwali lulungi nnyo bano mbutuufu ne bagamba nti yavuddewo even before mbu yagenze before olw'okuba mbu abeekalakasa ababaddeeyo naye essebo nga era bulijjo essebo symbiosis n'ayogera integration n'ayogera ebintu ebyali ebiyitirivu ennyo n'atusakira notusakira sente empitirivu ennyo ekirala pulezidenti waffe mbutuufu yakola nnyo n'atusakira sente empitirivu ennyo. His Excellency, I salute you. 2022 you really made it. You made it. Wow. 23 it's gonna be wow. Kakati twalumbibwa ebbanga emyaka giri ng'ebiri emabega covid yajja buli kimu kyonna n'akikuba n'akiteekera ddala ku ttaka katugenda tuvuunuka kalaate ebola najja neera mu mwaka ogwo twalaba obukugu obwakolebwa obuyitirivu ennyo era nga we are engineered by President Yoweri Kaguta Museveni ku mulundi guno kyali kya bulungi bantu kubeera nga balamu ne bana abagamba mbu ntebe simanyi tunaatuula simanyi tunaakola ki abantu balina kubanga balamu niye president n'akikola ku lwaffe olw'ensonga ye president w'eggwanga abantu baberenga ate tebajja na kufuga tebasobola banafuwa nnyo era byebimu byetujja okwogera obunafu bwayitirira nnyo mutuufu simanyi nakigambo kyenyinza kwesa kya Luganda naye baanafuyira ddala nnyo bano baganda bafe opposition mu mwaka ogwo tetujja kwerabira kya opposition president General Mulamba owa DP Robert Mao mube yalaba ebiyitirivu ennyo yalaba mu bingi ennyo yalondamu ekintu ekirungi ennyo n'agamba nsobola okubeera nga ndi president General wa DP nenkolagana ne ruling party n'agamba I can still work with NRM era president waffe nga bwali omulungi n'amugamba nedda ssebo bw'obanga olesa ebiteeso ebya munnayuganda ebigenda okusitula munnayuganda okuva wansi ebitagenda kubaamu kusiiga nziro no n'agamba nedda n'obwa minisita genda maaso nabwo ate n'amuwa position eri sensitive ennyo positioning eri very sensitive ekyo mbutuufu kyali kyamaanyi tulina Mao yataddeyo tweet ndowooza lwabadde lwajjo tweet ye yabadde bweti no bano tebagala biwuliriza lwaki mumbuuza nti nsiise nnyo no it's okay he's serving Ugandans aweereza bannayuganda ebyobufuzi yabiteeka ebbali n'agamba tulina genda mu maaso na munnayuganda kubeera nga yeyagalira mu nsi ye tuleete prime minister Robina Nabbanja yes ate omwaka 2022 akoze n'akola ate n'akolera ddala sijagamba n'ayitawo kuba kyakola abaddewo ku ground service delivery yonna agenze nakubibwa akasimu nga tulina okugenda Mulago Rifalu hospital eyekawempe prime minister nga yatuuseewo dda n'agamba tetugamba no fenga bakansala tubeera on the ground bakansala baffe mu ruling party bano tebagala biwuliriza of course try tulina okugendawo kubanga prime minister yali ajja ku scene nga ffe twagala service delivery biki bano abeenoonyeza ebyabo abataweza na lubatu bye baddeawo ne bagamba gavumenti tekoze Mulago teri ddagala simanyi biki vice president yajjawo era beyakunya n'abakunya ate omukyala gwe yasooka n'okukunya mutu mukyala wa NRM n'amugamba aba NRM ffe tetukola kino tuweereza bantu and services are for free
tugende ku vice president njagala osembye n'oyo nsesema bingi nnyo biyitirivu nnyo lwakuba tebagala bimanyi vice president waffe anti byebibadde those are events naddala omuntu owa wansi bano tebagala biwulira obwongo bwa busimanyi kibuliko kakati vice president kibozi kyali kingi ekyayogerwanga president bw'alonda vice we takola ne babamenya oli teyakola ono teyakola this time round 2022 vice president akoze yawane speech on behalf of the president ngali US nawa speech nabeera nga mu position zonna zonna ez'enjawulo abadde abeera okulwa munna Uganda bano tebagala biwuliriza ekimu ku bisembayo mu mwaka 2022 kansala owa NRM tumebaze Richard ekintu akikwasiza maanyi bano bayitirivu nyondoza bannayuganda mubalaba naye mbakuba nemba mega nensawula n'obulimba bonna ne banyogoga bagenda bonna banyogoze bwe bati gemaanyi ga NRM gemaanyi ga government tuwagire government etutegekedde bulungi 2023 tusinzidde tugenda kutambula webale nnyo munnayuganda fuye ne bakamala bukamazi biri abiri omukulu katanzitemu omuntu ati be temwagala biwulira kubanga bwe tutuuka nga vice president okuwa speech kikola omwaka ndibagulire afuddeyo abadde on the front. I'm so disappointed. Omwaka 2022 twebaza Katonda nti twagumazeeko. Yani twebaza Katonda olw'ebyo ebibaddemu ebirungi n'ebibi ebingi. 2022 tetugenda kwerabira enziba y'akalulu efumbekedde mu ggwanga naddala mu by elections nga ziri wa Kayunga waliyo kubba ne statement nevaayo statement y'omukulu tuligijjukiranga emirembe gyonna nti NRM bwe batesazeewo nti owangule neboozi n'essaawa mmeka 24 essaawa 2 kati eyo eyafuuse eŋŋombo neboozi n'essaawa 2 that is the way to go. Ayinza nokiwe mulirambe beyita abakulembeze n'abaana bafollow program ate Museveni yatwogera nzira mu statement yaki nzira mu statement that the president made and who's more vulgar than Museveni neboozi n'essaawa 2 nga tesazeewo tofuna kyoyagala tetugenda kwerabira ebikolwa ebibadde mu ggwanga lino ebyokuwamba abantu okutulugunya n'okutta akyo ekiseera kyokka gwe mwaka gwokka gwe tulabye nga tuvudde mu kalulu nabawo rampant killings and abductions of people paka omwaka ogwo gwonna throughout tetugenda kwerabira mu mwaka 2022 eggwanga litambudde omwaka mulamba nga tetulina gavana wa Bank of Uganda naye era tetugenda ndowooza kyatributinga ku economy kubanga bukyangambaawo ebbanga lyonna lyempangadde sirabangako inflation nga gyendabye mu mwaka gwa 2022 ate netambula ebbanga eddene bwe lityo nga tewali change mu gundi fe abasoma economics ndowooza kyetuyita hyper inflation exactly tetugenda kwerabira mu mwaka gwa 2022 accidents ezibaddewo naddala towards the end of the year abantu bangi bafudde buli lunaku tubadde turegisteringa okufa kw'abantu okutuusiza ddala nno paka nga ennaku z'omwezi 31 netulaba okufa kw'abantu okuleeteddwa a lot of recklessness abantu abagenza okukyakala okumalako omwaka ate ne badda nga bakoze eki nga bafudde in big numbers tulabye obulimba n'obunnanfuusi bwa gavumenti eno mu mwaka 2022 bwe tutagenda kwerabira kyayitiridde mu 2022 kyayitiridde tulabye abakozi abali incompetent nga bateereddwa mu ministries n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo omuli Civil Aviation Authority n'ebitongole ebirala tulabye parliament gye tutalabanga kondooza bukyanga tubaawo ejjudde katemba erimu honorable zake gwe bagamba nti ejjudde katemba
n'obutategeerekeka obulimu nga ekyennyanja kivundira ddala okuva ku sipiika omukulu w'essiga eryo zake bwayimuka okwogera ku nsonga z'abantu alina mpisa omubaka w'enaremu wakuba omupoliisi oyo alina empisa minisita bw'avaayo n'ayogera ku bufumbo obw'ekikukujju obuli wakati w'omukulu n'omukulu talina mpisa obutali straight buba bwa kikukujju upside down obw'ekikukujju ye Mao bwalimu ne mwami Museveni Nobert Mao ne mwami Museveni bwe bikukujju mukama wange omwaka 2022 ngumaliriza nga tulaba enfuga embi bannayuganda bonna nga bayaninga for change era netusaba Katonda ng'omwaka ogwo tugumako omwaka guno atugondezeemu ajjewo bonna abatufuukidde ekizibu mu ggwanga omisiri eyo waliyo abaana ababonaabona njagala okkiriza enkunyonnaye tekitwaladde sekendi abaana ba Isirayiri baali babonaabona mu Misiri kkiriza Katonda akantu kakunya katuyamba mu programu modulete ebyo bikwate yabyogera amoderator neyanziza njasooka okwebaza mukama akyatukumye atusobozesa okumalako omwaka wamu nenakuwala n'abagufuniramu ebizibu gubadde mwaka guli challenging naye mu byonna tukyali balamu biki ebikoze omwaka gwatandika nga tufiiriddwa gavana gwetulowooza nti pivot nnene ku ekonomi mu kino ekiba nkitegeeza replacement zaali okuba abayivu ku makeere gye bali ate bano bali artist basitula deputy nadda mu kifo ekyo naye nga waali mu kino ekiba nga kitegeeza muganda tasobola kubeera eyo nagambye omuganda tasobola mu kino nekiba nkitegeeza tulabye price y'ebintu byetukozesa awaka price ya sabbuuni emiwendo gy'akabutto emiwendo gy'akasukaali nga mwana wattu mingi n'akawunga kogereddeakawunga akusagala nnyo okwogera kubanga lya nnyo ku masomero oli mubyanjigiriza saidi endala wetunulidde omuliro mu butale n'amasomero ekyennaku gavumenti yasobodde okubaako okwekompasetinga amangu naye sirabye bakompasetinga bakolera mu butale n'amasomero bali ku ttaka lyo mu mwaka gwennyini mwendabidde omukulembeze wajja ku TV nga solution ye mubuze ey'okulaba nti abantu babonaabona naye n'abalaata atya twalaba nti tulina omukyala yali ludda wa mukyala wa Napoleon Bonaparte Marie Antoinette ayina engeri gye yayogeramu ngeri y'okubalaata nti oba price y'emigaati esusse mugende mulyeka keeke ekyennaku jjajja ya borrowing same saying naye n'atusuubira n'atugamba tugende tulye muwogo kyetwakkiriza ye tunamulya nga tumulimyewo ettaka lyonna lya naye ettaka lyonna baalyonoona baatukusanga kemika ezoonoonye ettaka ddala mu centro ne tuloba nga tusobodde kubanga ku sayidi ey'okulya ebadde enzibu tunodde ku bbeeyi y'emmwanyi ayina engeri gye yabalaata nga ayagala emmwanyi zonna zonna abe nga yazeegulya ne munne gwe yali aleese ekyessanyu ku olwo paliamenti ya Uganda neekolasiba mwendabidde Katemba mu paliamenti ya Uganda naye ate mu paliamenti yemu mwendabidde Joel Ssennyonyi gye ndabidde muganda waffe Zaake nga bayimirirawo ku muntu wa wansi munnayuganda ku sayidi endala wendabye gavumenti ng'esipendinga nnyo kwerethe sekita ddala ey'ebweru ng'e Kenya kuba sente zaali badde zikola amalwaliro g'e Uganda baali bazipendinga ate kutwala abantu bajja mu Uganda ddala abakungu aba first family n'abalala okuba nti sente enjawulo ya Honorable Namboze gyalina eryemu nti ebbanga lyaludde mu paliamenti wonawona ekifo kyokulya simanyi oba gwolina gyokolera ne bakkirizibwa okusasula okujjanjaba Honorable Shamim Nuupu ye yamujjanjaba si gavumenti njagala otereezeemu kaawo bali mulwadde ki bamuwa obutwa
kusaidi endala sebo moderator onyongera okwebaliza principal wange ayimiridde n'omuntu abadde anyigirizibwa okutandikira ddala n'omuntu eyali mu nsi z'ebweru abantu abaali basibiddwa nga ne gavumenti gye tulowooza nti ekakasa nti erina kyekolera omuntu wa wansi neremerwa dde okusindika ennyonyi eya Uganda Airline babe nga bazza lwaki mukimpowooza tetwemulisa awo ndabye credit gyempa principal wa nti abantu baadde babonaabonera ebweru n'abakomyawo abantu ekalamoje enjala ebadde ebatta n'abayirawo mbi n'abafunira akamere kusaidi eyo nyongera omwebaza Robert Kayanja mu mwaka mwennyini mwendabidde nti omuntu asobola okutandika bizinensi ye naye ng'emisolo egimuggyibwako miyitirivu nnyo okusinga ne ssente zajja mu kifo ekyo ndabye abantu balina bizinesi bwe batandise ne gavumenti yandibadde emanya nti wakava mu covid ebayambeko mu ngeri ya subsidi naye ate eyongedde kulaba nti bajjako tutya emisolo tulina emisolo gye tuyita rental tax ezisasulwa bannannyini bizimbe tulina property rent abadde asoloozebwa abannannyini bizimbe ne tuba ne license ezibadde nnene nnyo ngaali teziyamba muntu wa wansi ku sayidi endala wendabidde abaana abataakola ebibuzo bya PLA ab'ekakumiro nga babaddiramu nga babawa olupapula awo ensabira minisita wa education n'omwami owa UNEP nti kireme kukoma ku b'ekakumiro oba tugambe nti MP waabwe mukyala mukozi afa nnyo ku bantu baabwe njamuwa kuba n'aba taxi abeera ab'obukumiro yayagalamu naye era nsaba busabi nti incidence eyasetingiddwa oba precedence eyabaddewo wekituukanga ne ku masomero amalala bawulirize omuzadde oyo ddala agali mu central one tulabe nti n'abo abaana babawa ebibuuzo then ku saidi endala nga mpunzika wendabidde obulamu bwa Ssaabasajja nga tebweyagaza ng'omusajja Omuganda wagamba nti Katikkiro takukoledde bulungi Katikkiro teyankolera bulungi atya ensonga za Ssaabasajja nga tegwe tumanyi ye next of kin we nga protocol weweweru awo yali talina kubalaata mu nsonga za bulamu bwa Ssaabasajja nti alajje era awo n'atumalirizawo ng'omwaka yagunyonoonera kuba ensonga ezikwatagana ku bbeni ku saidi endala njagala okwebaza abakulembeze bonna aba local government abalina kye bakoledde ekitundu kyemu mu misolo gye tufuna emitono kuba tumala ogikuŋŋaanya ne bagitwalako NRM oba central government ne batuddiza katono so nja kwebaza bonna abakulembeze ku level zonna okuviira ddala ku LC1 abalina ebakoledde ebitundu byabwe okusinziira ku kasente akatono ke batuweereza okuba ku betukola services eri abantu neyanziza kakati ffe tuli basajja bakkiriza tuli basajja bakkiriza naye abaana ba Isirayiri bwe baali babonabona mu Misiri mwana wattu baasaba nnyo Katonda era bwe baasaba Katonda yawuliriza essaala ze Katonda kye yasooka okukola ng'ekigezo ekyokulabula Falaawo nti bw'onaagaana amaanyi gange nyina amaanyi agakola yatta abaana ababereberye mu famire naddala abalenzi mu famire zonna n'abatta abakulu bino byawandiikibwa ate bwe yamala ne Falaawo n'amutwala naffe tujja kusaba nnyo nsonyiwa mwebayeddala bwenna abali ku Fit Media tumerera lunaku lujja kuba lwakutaano ku Facebook live tugenda kuba ne program the earthquake obunkenke ate ku lwomukaaga ate ku YouTube tujja kuba ne program the earthquake obunkenke eyo ku YouTube saa zo zibeera 12 ezakawungezo naye program yaffe the earthquake akatale ke kamukama Katonda akunkumire agundegunde omutereka